Tukyayongerako maaso. Kabaka katono nnyo banaye mbadde nsaba tusirikiremu nga Kabaka ayogera twefuge Kabaka kiki ekibadde kigenda mu maaso because twalabye ebigambo bingi nnyo ebiyitingana tekivvulu abasajja bakikuttemu ekivvulu weekiri era ensonga lwaki tetwebase ekivvulu weekiri tewali tabu ani abadde aleese oluvevenge bweri ndowooza abaddewo miscommunication naye communication kati eri clear tugenda kukyakala mwenna mwambale mwenna mwambale muziki ena tugenda muyimba tobaako toba nakweralikira kwonna kubanga fenna mu nsi tukola ki twenkanankana buli muntu alina ecoshare kasitaba nga tasobya mubere bagumu nnyo abakyala mbakubire bambale abaana b'ekikungu bonna bayambadde dda tugera kuyimba akamwanyi tuyimbe ogundeze tuyimbe ebiseera ebyo tuyimbe ebiseera ebyo otherwise kati nange kangende nesettingemu nga womanyi no communicating ne ba service providers otherwise kati buli omu ne service provider akyali owo gwalireti nze ne umoja twasuze wano olw'ensonga wabaddewo miscommunication yawe etambula kati ate nga ffe okuwa abantu baffe authority nti gyekiri ffe kuba ku ground so byenna ali eyo soma mawulire amatuufu agali folusi gabuuke sho gyeri tugenda kukyakala eyabadde yayambadde edda olugoye tolugyamu ekirala tiketi weziri wano okwewala akavuyo osobola okwanguwa ng'oli mu tawuni era notuma boda nakufunira tiketi yo nagikwetera ku dduuka oluvannyuma edda nojja otherwise edda tulina access eno neeno zi access bbiri VIP ne ordinary ekitegeeza nti olwawo tuyinza okusinkana kaki kajjamuko ku mulyango nsaba buli muntu asobola kwata obudde fana tugenda kugulawo saawa 4 tugakuba tuguddewo tiketi ezisooka n'ettaano nze nzitunda nze ngenda okutula mu kayumba kali so kyate nkulimbe so nze bapaani bange mbaagala paka ku ground so tugenda wemutuuka amazima newemuwera 7 ntandika 8 engalo ez'amaanyi wemuwera 7 ntandika 8 sina kira kyenja kwongerako Kabaka katono ebyuma byo wabimaze sound biki byonna wabiwuliza oyagaba kulekanyize nasuze wano bagamba kulekanyize bati oyagaba kulekanyizemu mpamu sawa 2 kulekanyizemu polisi wadde gamba polisi nga polisi yabadde inspecting akakiri ekifo emaze okukinspectinga n'ekiraba tewali tabu kati kale ekifo ekyo kibadde inspecting ekyo bakirisitedde netubagamba n'okubuuka tetukkirizayo bantu ekiba nga yewale kwata tiketi yo nywa kyayi mangu mangu osobola okutuula mu maaso tusimbudde ekivulu watamu wao Kenya ngawe nabagamba nti ndi wakusula wano nakazuukuka Kabaka kakati ngawe nabagamba ndi wakusula wano nakazuukuka ndabe Sanda. Saha. Licha. ati inspecting twagala mujje mu kigenda kigenda maaso kati abali bakamu bagambe banguwe bambale engoye olunaku lwaleero. So, Commander, where was the stampede last time? Of course, as I see, the police
here. At all access points. So this is we had both. This is the for the checking the major tickets checking. So what happens here? This is the major entrance, and the crowds are very big. We always make cut-offs. That's why our vessel is here. So in most cases, They use this metallic infrastructure. But the begin entering from the other side. That's where is what access gadgets. But there is always stampede here. But because we are always there, it is manageable. We make it sure people are moving the streets. And now that means if we close the other side, But yeah. must put a lot of this one becomes that is all the emphasis is gonna be the VIP gate was yes, since all the musicians are going to use that gate and all the VIPs, so it should also be one of the area where it should I think that's okay. VIPs we use the other one, then But they have the tendency. so we close there completely. He has a tendency. I know these people. When they see that the other gate is some space, they always change the mind in the middle there. They divert people and They will not. No, we shall not. That's it. The other gate only has VIP tickets. They will be VIP. I think let's cast that demon. That makes the demon to change at night. That's it. The demons. But I think the planners are listen to the voices of the commanders. Those midstream adjustments can easily cause because those are the things which at the end of the day affect the quality of service. I'm gonna try my manage in that where always people crowd there. See that big crowd. Always crowded there. We treat I think that's Basta. Next time. but thank you very much. Let's now go to our bosses and give them a report. Our tour. What comes out, we shall say thank you and then we move on. Whether positive or negative, we shall still say thank you. Okay. We can go back for the meeting. Kabaka katono nnyo banaye mbadde nsaba tusirikiremu nga kabaka ayogera twefuge kabaka kiki ekibadde kigenda mu maaso because twalabye ebigambo bingi nnyo ebiyitingana tekivvulu abasajja bakikuttemu ekivvulu weekiri era ensonga lwaki tetwebase ekivvulu weekiri tewali tabo ani abadde aleese oluvevenge bwere ndowooza abaddewo miscommunication naye communication kati eri clear tugenda kukyakala mwenna mwambale mwenna mwambale miziki ena tugenda muyimba tobaako toba nakweraliikirira kwonna kubanga fenna mu nsi tukolaki twenkanankana buli muntu alina ecoshare kasitaba nga tasobya mubere bagumu nnyo abakyala mbakubire bambale abaana b'ekikungu bonna bayambadde dda tugera kuyimba akamwanyi kiyimbe ogundeeze kiyimbe ebiseera ebyo kiyimbe ebiseera ebyo otherwise kati nange kangende nesettingemu nga womanyi no communicating ne ba service providers otherwise kati buli omu gwe service provider akyali owo gwalireti nze ne umoja twasuze wano olw'ensonga wabaddewo miscommunication yawe etambula kati ate nga ffe okuwa abantu baffe authority nti gyekiri ffe kuba ku ground so byenna ali eyo soma mawulire amatuufu agali fulusi gabuuke sho gyeri tugenda kukyakala eyabadde yayambadde dda olugoye tolugjamu ekirala tiketi weziri wano okwewala akavuyo osobola okwanguwa nga oli mu tawuni era notuma waboda nakufunira tiketi yo nagikwetera ku dduuka oluvannyuma edda nojja otherwise edda tulina access eno neeno zi access bbiri VIP ne ordinary
ekitegeeza nti olwawo tuyinza okusinkana kaki kajjamuko ku mulyango. Nsaba buli muntu asobola kwata obudde. Fana tugenda kugulawo ssaawa 4. Ssaawa 4 tugakuba tuguddewo. Tiketi ezisooka ne 5 nze nzitunda. Nze ngenda tula mu kayumba kali. So, Jate nkulimbe. So, nze bapani bange mbagala paka kugulawo. So, tugenda kuyi we mutu amazima ne muwera 7 ntandika 8. Engale z'amaanyi. We muwera 7 ntandika 8. Yeah. Sina kira chenja kuongerako. Kabaka katono. Ebyuma byo wabimaze sound biki byonna wabiwuliza. Oyagaba kulekanyize. Nasuze wano. Bagaba kulekanyize. Tanne wakaku. Bati oyagaba kulekanyizemu mpamwe sawa 2. Kulekanyizemu. Police wadde gamba ki? Police nga police yabadde inspecting akakiri ekifo. Emaze okukinspectinga n'ekiraba tewali tabu kati. Kale. Ekifo ekyo kibadde inspecting ekyo. Madala. Ekyo. Bakiri steady. Ne tubagamba n'okubuuka tetukirizayo bantu. Ekibanga ye wale feka